Kusuula eyokusatu egamba nti ziwambaza ayimirizibwa. Ziwambaza ayimirizibwa. Ziwambaza omusirikale bwe yamuyimiriza ne gumutujjira mu nnaswi n'agamba mu mutima gwe nti kasooka newalawala leero luno sibawona. Yasiba mmotoka n'eyimirira. Mmotoka olwayimirira bw'eti omusirikale n'asembera ku luggi lw'omugoba. Ziwambaza yabuuza n'obukakamu nti kyekisebo ko omusirikale nti tulina omuvubuka gwe tunoonya gwe tuteebereza okuba nga yasse mukama we. Ko Ziwambaza nti sekirango nkiwulidde enkya ya leero ku leediyo. Omusirikale kwe kwongera n'agamba nti omuvubuka yadduse, tulowooza nti ayinza okuba nga akutte ekkubo lino. Ziwambaza n'abuuza nti olowooza wa kabi? Kyentegeeza nti olowooza alina ekissi oba okuba omutabufu w'omutwe? Omusirikale yaddamu nti ekyokuba omutabufu w'omutwe oba obutaba ekyo sirina kye nkimanyiiko, kyokka kye mmanyi nti wa kabi nnyo. Yakubye mukama we ku mutwe n'amutta. Ziwambaza kwe kubuuza nti yafaanana atya oyo omuvubuka? Omusirikale kwe kujjayo akatabo ke n'asoma mu lwatu nti Yona Magambo wa myaka 17 oba 18, wankoba bbirye, mutono, obuwanvu bwe bwa kigero, atera okwambala empale ezimukwata, kapati n'engatto za lusejjera, enviiri z'omuvubuka ono za kakupe, atera okuzikuba n'azisuusumaza awo mu maaso, mutono mu maaso n'akayindo ke kalaalo. Ayogera asabuliza ate nga bw'ananaagira, alowoozebwa okuba nga asibuka mu bitundu bya nkole oba kigezi, era oba oli awo kati agezaako okudduka ng'adda ku butaka gye bamuzaala. Omusikale bwe yabbulula amaaso okuva mu katabo kwe kubuuza Ziwambaza nti otulabiddeko ku muvubuka afaanana bw'atyo? Ko Ziwambaza nti bw'akakeerera ndabye abavubuka ntoko abafaanana ng'oyo gwennyonnyodde. Tusoboka okuba ng'omu ku abo gwe munoonya, naye olw'okuba nti mbadde sinamanya ku bya muyiggo gwa muvubuka oyo gwe mwagala, saafuddeyo kubeekaliriza nnyo na kubeekenneenya. Omusirikale gwe kuddamu nti kale weebale byonna by'otutegeezezza, bw'obaako w'omulabye eyo gy'olaga tolonzalonza okutegeeza ku poliisi yonna ekuli okumpi. Ko Ziwambaza nti kale nja kubategeeza. Olwasirisa ekyo n'akoleeza loole n'asimbula. Omusirikale gwe yali ayogera naye yamusiibula nti tambula bulungi. Omusirikale omulala yali ayimiridde awo nga tanyega, ate kwe kumuyimiriza nti sooka oleke okugenda. Lyali sajja ggwanvu nga lyaddugala bwe zigizigi ng'enziiziiri. Ziwambaza eyali afuuyirira akanwa obutamwaza yabuuza mu ddoboozi eryetoowaza nti kiki ate mukama wange? Obudde nga bumpitako, mbadde njagala ntuuke embalala nga sibunnawungeera, naye bwe ndwisibwa bwe nti sirowooza nga nnaasobola. Ko omusirikale yamuyimiriza oluvannyuma nti tofaayo, tetugenda kulwa, tusumululireko emabega tulabe ebiriyo. Ko Ziwambaza nti ate lwaki? Omusirikale gwe kuddamu ng'abaddala nti si kulwa ng'omuvubuka gwe tunoonya yeekukumye emabega n'atusumattuka. Era amangu ago abasirikale bombi ne bagenda emabega wa loole. Ziwambaza ali mu kaseera kazibu nnyo ak'okutetenkanya by'anaalimba, kubanga ddala yali amanyi nti Yona Magambo ali mabega ku loole, ate ng'abasirikale yali abamukisizza. Yajjirwa ekirowoozo nti obadduke. Ate n'alaba nti loole yali teyinza kudduka n'ereka kadenge. N'alowooza nti loole agirekaawo tayo yaayo ky'omusubi, nakyo n'alaba nga tekigasa. Gwe nga n'abitebye atya ewa bakama be, emmotoka agireseewa. Ye nga anaagumaza mbiro. Gwe wamma amagezi ne gamwesiba ng'ayombera gy'asaka. Kyeyava asalawo okuguma, naye nga si yaguma kuba essango lye yali ayolekedde lyali ddene. Gwe ssebo okukweka n'okuyamba okutolosa omuntu eyeetaagibwa poliisi okugirimbalimba n'okugibuzaabuza ng'eri ku mulimu gwayo, si kuba kuzza gwa nnaggomolo ogwo. Yali akyasala entotte ekirowoozo ne kimujjira nti bwe banaamulaba lwaki tamwegaana nti ye tamumanyiiko era tamulabangako, era nti ne loole yagiwalampye ye nga tamanyi, n'obwedda avuga loole nga tamanyi nti emabega eriyo omuntu.
Ziwambaza abakwata bwati ku munyolo gw'oluggi lw'emmotoka aggulewo. Omusirikale kwe kukalala nti owange leka kutulwisa naawe gw'omuntu oli mu bwangu toyagala kukulwisa ate gwe tojja kutulaga bye twagala kulaba. Amameme gasooka ne gamukuba n'entegetege ne zimufamba naye oluvannyuma n'aguma masajja n'agenda n'asumulula ettundubaali eryali ku loole era n'alibikkula abasirikale basobole okulaba obulungi. Okugenda okubikkulawo ettundubaali ng'abasirikale balaba bidomola by'amafuta bye byetisse okuviira ddala ku luggi okutuukira ddala ku ntiko ya loole. Baakebera nga tebalaba kirala kyonna okuggyako amafuta. Kano akalenzi kaali kalaziibwa. Omusirikale yali amuyimirizza oluvannyuma kwe kumugamba nti kale sibawo ogende naye bw'olaba ku muvubuka afaanana oyo gwe tunnyonnyodde tolonzalonza okutemya ku poliisi yonna ekuli okumpi. Ziwambaza yaddamu nti kale ssebo n'azzaawo ettundubaali n'alisiba bulungi n'asiibula abasirikale n'ayingira mu loole ne yeggyawo. Bwe yasimbula yasiiyikira ddala omuliro era teyatunula mabega okutuusa ng'avuze mayiro nga20 ng'amaze n'okukakasa nti abasirikale be yali asumatuse okumuyingiza ekitimba baali tebamuwondera kwe kuzza loole wabbali w'oluguudo n'agiyimiriza. Loole olwagiyimiriza eti n'agibuukamu bubuusi ne yeekwakkula n'adda emabega waayo. Yasumulula ettundubaali n'aliwenjula ng'alizza ebbali n'amagamaga magambo nga tamulaba. Ekyavaamu n'alinnya waggulu ku loole yeetegereze ng'era ddala talaba muvubuka waali n'asoberwa. Ebyo ebikutiya bye ebyabeeranga ku loole nabyo byali tebikubikako kimunye. N'atunula mu buli kalikonda era nga talaba muvubuka we yeekwese. Ddaaki nga Ziwambaza n'ebyokunoonya n'atera okubivaako nga lwalaba akasongezo k'ekikutiya kalingiza ng'ettundubaali we lyali likomye okubibikka. Magambo bwe yawalampa emabega ku loole kwe kusensera mu kanyomero waggulu ebidomola by'amafuta gye bikoma ne yeeyalira eyo ebikutiya ne yeebaka. Teyayagala kwebaka ku luggi awaali omwagaanya ng'atya nti loole bw'eneemusuukunda oba okugwa mu bisiriko ebidomola by'amafuta biyinza okuwanuka waggulu ne bimwekkatako. Ziwambaza yamwenyaamu okulaba ng'abasirikale omuntu gwe babadde banoonya kyenkana abadde ku nnyindo zaabwe waati naye ne batasobola kumulaba. Yasembera awaali ekikutiya. Magambo yali yeebase nga tamanyi na biri ku nsi era kyali kirabikanga n'ebyabasirikale okuyimiriza loole n'okugifuuza yali tabitegedde. Ekirowoozo kyajjira Ziwambaza amukangisa alabe bw'atekena. Kyeyava ayogera mu ddoboozi ekkangufu n'amukangisa nti poliisi 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 ffe tukulagira vayo mangu gye weekukumye tukulaba oli mu bikutiya. Eddoboozi ejjegemevu lyaddamu nti kanzijje ssebo. Amangu ago Magambo n'akukunukayo. Bwe yalaba nga Ziwambaza yabadde amukangisa kwe kugamba nti gwe mbadde ngamba nti abasirikale ba poliisi. Yali atidde nnyo nga n'eddoboozi lye likankana. Ko Ziwambaza nti nze mbadde njagala kulaba bw'ogigumira. Magambo kwe kuddamu nti onkanze nnyo mbadde ngamba nti obwange bukomye. Y'omanyi gwe ebyendoose ndoose. Ziwambaza mu kwewuunya okungi yabuuza nti kiki ky'ogamba nti obwedda obadde weebase. Ko Magambo nti kuba nno okwebakaabaka naye mbadde mu mattansejjere ne ndoota n'okuloota ng'abasirikale ba poliisi bafuuza loole yaffe. Ziwambaza kwe kuddamu nti oloose bituufu mu mazima abasirikale bannyimiriza ne baaza loole. Magambo ne yeesaasabaga nti lubaale wattu ngampise ku lugwanyu oba olimba sikatabanjoole banyingize mu kabulamuliro. Ko Ziwambaza nti si gwe wekka nange nze nnyini mpise ku luti baba kukizuula nga kwoli ku loole ate nga mmaze okubatimba bbulanga bwe sinnakulabako sinnakukubako kimunye simanyi ate bwe nnandibitebezza. Magambo kwe kuddamu nti ngambadde nkutyabidde akalimu obuuka nga wandirabye okukulanga obwemage musajja wattu lwaki siwamaze ganvaamu okusinga gwe okwesuula mu ntata musajja wattu ng'olaba. Ko Ziwambaza nti kuba nnimu okubuusabuusa nti gwe wakoze ekyo poliisi kyekusibako. Magambo kwe kubuuza nti bagambye nti nno mukama wange yabagambye atya
Ziwambaza kwe kuddamu nti mukama wo talina kye yabagambye n'olwekyo tewali. Magambo yali tannamalayo byayogera. Ziwambaza n'amusala ekirimi n'agamba nti kuba abasirikale ba poliisi bagenza okumanya ebimufaako nga yalamaze dda olw'ezzira kumwa. Magambo kwe kudda mu kutya n'okwewuunya okungi nti yakoze ki? Musajja wattu Ngalonsa yafudde ki? Saamusambye nnyo nammwe, saamusambye nnyo kiyitiridde, saamusambye nnyo, sinze namusambye. Ko Ziwambaza nti kirabika teyafudde lusambaggere wabula ekiggo oba okugulu kw'emmeeza kwe wamukompodde ku Ssekalootera kwe kwamututte ekaganga. Magambo kwe kwewuunya okw'ekitalo yabuuza nti ekiggo oba okugulu kw'emmeeza? Nze nkweta nedda nze sinnamukubisaako ku kiggo oba kugulu kwa mmeeza nze. Era obutakulimba nze saamukubyeko saamukubye nako mutwe, sinnamukuba na ku mutwe, nze namukubya ebikonde mpozi n'olusambaggere. Bannange. Ziwambaza kwe kumubuuza nti okakasa tewamukubye ku Ssekalootera? Ko Magambo nti nkakasa ssebo sinnamukuba ku Ssekalootera nze. Ziwambaza kwe kuddamu nti n'olwekyo mbadde mutuufu obutabuulira basirikale. Tujire tugende, obudde bwenyodde nnyo, situlwa kutuuka Mbalala mu matumbi budde. Tulina n'okunoonyereza tuzuule omutemu eyasse mukamaawo, awatali ekyo tojja kuba na mirembe na kutambula nga weetaaya. Magambo nga yenna atongojjedde n'addamu n'okutya ng'atidde nti bano baagala kunsibako matu ga mbuzi kundiisa ngo nze nga namuttiddewa. Ziwambaza kwe kuddamu nti era nze mu kulaba okwange baamaze dda okugakusibako, kati okusobola okubasumattuka tulina kuzuula mutemu ne tumulaba. Magambo yaddamu nti kyekyo kyennyini bannange, naye tunaamuzuula tutya bannange? Nze sinnatta ku musajja oyo, sinze namutta bannange. Ko Ziwambaza nti ebyo tunaabirowoozaako edda, naye kati tusaanye kuvuga, olugendo tukyalina luwanvu nnyo. Ddayo emabega gy'obadde weebase, si kulwa nga tusanga abasirikale abalala abaaza. Bwe tuba tubasanze osirikira ddala, bwe baba tebannakulaba tobeeraga. Magambo yalinnya emabega ku loole n'asensera mu kanyomero gye yali yeebase n'asirika. Ziwambaza olwamala okuzzaawo ettundubaali n'okulisiba obulungi nga loola agigwa mu mitambo ng'eyira ng'etandika kuwemmenta lugendo. Yavuga ndiima ng'emmotoka egenda ebuukamu n'ebibanda. Be baayitangako ng'aleka bakutte ku mimwa n'okwewujja kafoofu n'abandi nga bamunyeenyeza mutwe. Magambo naye emabega gye yali ng'agumutujjira munnaswi ng'agamba nti endiima Ziwambaza gy'avugamu tekke mirembe, era ng'ekiseera kyonna alindiridde kuwulira loole bwe yeedomya naye yennyini okugenda abaatusooka gye baalaga. Naye Ziwambaza lwa mmotoka kugitwala kasiribaggo, mu mikono yali nkalu nga teyuugayuuga, era nga talabankanya birowoozo bye wadde amaaso ge okugajja ku kyakola. N'olwekyo baali batya, baali batiira bwereere. Yagenda okwerula bw'ati mu Mbalala nga n'enjuba egolooba. Teyateganyizibwa basirikale balala. Loole yagizza ku bbali n'agisiba nassa ekikowe. Ekitundu ky'olugendo kye yali yakamaliriza kyali kya katuubagiro era kyamwewanisa nnyo omutima. Loole yagibuukamu ne Magambo n'amukukunulayo emabega gye yali yeekukumye. Oluyala lwali lumusakata era nga mu kiseera ekyo nga ne Lumonde wa Kawuuzi bamulagamulage. Ziwambaza yali ayimbye obukoowu n'enjala ng'atambula asottoka busottosi nga n'ensowera agigobya lulimi. Ziwambaza olw'okwagala okukekkereza ensimbi yatambulanga ne sitoovu. Akasajja kano taagala busajja bufuta. Yatambulanga ne sitoovu n'akasefuliya. Bwe yatuukanga mu kifo waayagala okuwummulirako ng'atokosa emmere ye oba buugi ng'ali oba okunywa ng'awummula. Ne ku luno sitoovu n'akasefuliya ke bye yali atambudde nabyo
badda ku bbali ne bafumba obuugi bwe bwajja naawa Magambo siringi 2 agenda aguleyo omugaati ku dduuka. Magambo yadduka zambwa kutemya n'okuzibula ng'akomyewo nga batandika kwepiika buugi n'okuvuunyuula omugaati. Akasaka k'obuugi we kwaggweramu nga bombi babwegedde bulungi nga n'akatuuyo kabakka. Bwe baamala okubwegera nga Ziwambaza lwattukiza eby'ensonga z'Amagambo. Yamubuuza nti mukama oyo eyafudde mu kulaba okukwo abadde n'abalabe abayinza okumukolako akabi? Magambo yaddamu nti leero nonze abadde tatambula nandimanyiddewa ebyo, nange mbadde mpulira byogere nga ngalabi ya munyanzi, naye okusinziira ku matu ye gabadde nga gandeetera abadde n'abalabe entoko. Wabadde nga omusajja eyawasa eyali mukazi we mbungo oyo balikabwa nango era nga buli omu tasala munne mu maaso. Ziwambaza nti ate kankusala ekirimi, omukazi oyo Mukangalonsa yanoba bunobi yekka oba Ngalonsa ye yamugoba, nandiki basigula musigule? Magambo naddamu nti mbo baagenda okwawukana nga nze sinatandika kukola Mwangalonsa, naye nawulirako mbu omukazi ye yasookereza ne yeeronda ng'obukya buli lukedde. Mbu n'ekyavaamu kwali kusiba ngugu n'agenda. Mbu wayitawo ebbanga lya mwezi nga gumu n'afumbirwa oyo omusajja gwali naye. Oba baali baateesa dda n'omusajja yamuwasa tewali amanyi. Oyo omusajja nga okyamutadde ku bbali eyali mukazi we, naye babadde tebalabagana. Waliwo omusajja gwe yali azaamaanya ensimbi, oyo nno yatuukako n'awaka ng'azze okubanja, nange ne mwerabirako n'agange. Ngalonsa yamwekweka, omusajja n'addayo ewuwe ng'aweera nkolokooto nti bw'ataazimuwe ajja kumulaba akamufaamu. Ziwambaza kwe kuddamu nti omusajja abadde mubi bw'atyo? Ko Magambo nti ate nno munnange saabo bokka, mbu waliyo n'omusajja gw'abadde ayagalira mukazi we mbu bambi, era mbu olumu ebifuba byaba buguma Ngalonsa ne bamulirika emigoba nte egyamwosa n'omuliro. Waliwo mbu n'olumu lwe yakomawo eka ng'alina enkufu mu kyenyi nga n'emimwa gyatise gyonna gitulukuka omusaayi, akabonero ak'enkukunala akalaga nti baali bamufuntuddemu. Ziwambaza kwe kuddamu nti wamma abadde n'abalabe bangi ddala. Kaakati obuzibu obutoolekedde bwe bw'okulingiriza abalabe abo bonna n'abalala be tutamanye tuzuule eyamusse n'obukakafu obulaga awatali kubuusabuusa nti oyo ye mutemu. Awo nno lw'onoofuna w'omiriro ku ddusu munnange, naye awatali ekyo kijja kukubeerera kizibu okwetakkuluza omusango guno. Ate osaana okimanye nti guno omusango gwe bakusibako gwa nnaggomola, era bwe gukukka mu vvi ate nga tolina w'oguwonera. Nze nga bwe ndaba ekibonerezo kuwanikibwa kalabba oba okusibwa amayisa. Magambo yali mweraliikirivu nnyo, n'addamu nti neeyongedde n'okutya ntuuse n'okutugumbulirwa obwemage omutemu bw'ataalabike bannange. Ziwambaza yamuddamu n'amugumya nti ensonga zo tuzikwase oyo ali waggulu ennyo n'antalemwa atamanyi bizito na binene. Kyoyita ekizibu akiwewula n'ekitasoboka akifuula ekisoboka. Ziwambaza nga alina amagezi. Bw'oba ddala tolina musango nga naawe omwesize tajja kukuvaamu. Naye bagamba nti lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde, tulina okusitukiramu tubuulirize ku balabe Bangalonsa ab'olulango tuzuule wa gye baali omuseera omugenzi we yattirwa. Osanga mu kubuuliriza okwo tugwa ku bujulizi obunaatutuusa ku mutemu. Magambo yaddamu nga yenna atongojjedde nti kyogamba kituufu naye maama. Ziwambaza kwe kwongera n'agamba nti kaakati nga bwe tumaze okweraba eri olubuto twewejjeekako wano katono mu kimotoka, n'oluvannyuma twambalagane butono olugendo olunaatutuusa e Kabaale, ate oluvannyuma tutuubagire n'olugendo olw'amadda e Kabaale situjja kubandaalayo tusobole okutuuka e Kampala nga bukyali n'okutandika okubuuliriza kwaffe. Ziwambaza yeebaka muloole mu maaso ate ye Magambo ne yeebaka emabega waayo. Awo nga mu matta nsejjere we baazuukukira ne bakwatagana n'olugendo olwabatuusa e Kabaale. Obudde nga bwe bwali bwakiro bwali bunnyogovu bulungi nga n'ebidduka ku luguudo kumpi tekuli. Kino kyabayamba nnyo okudduka nga bwe baagala nga tebatataaganyiziddwa.
zagenda okuwera essaawa 10 ez'olweggulo nga ziwambazza ne Magambo Bataka e Kabaale.